mulabika abakwatagana ennyo naye ekigambibwa nti ssente gavumenti zyawadde abayimbi zabayise mu ngalo ate nga mu abakulembeze ensonga eno mugyogerako tetubimanyi tetubimanyi notubiwulira nga mwe mubiwulira fetubiwulira but we have official communication channels and none of the channels has confirmed this money so tetusobola kwogera mu kamera mbu kino kyetumanyi no until we get an official communication we don't know anything about the money that people are talking about tetuzimanyi ina kyekyali kibatutte eggulu binakwali mukwano bya industry Sindi omukulu Kenzo akaddeyo n'agamba nti abayise mwegatte ensonga eno mugirowoozaako ki ekirungi olina advice wo yes we've always advocated for unity Fenga always try to get my baby to that anyway in for that at any point. Sometimes when you tambulira mu that you put them in nyumba yemu. Sometimes you can meet from different houses and still you tambulira wamu. So that as we are open. Not just federation, but industry yonna sector yonna where you want to work together. Nekyo kibalemeseza okuba nti mwegatta ate nga mulina common goal. Yes, tukyatesa because we're moving together nga mwenna muli b'amaanyi mulina otesa nti anayimirira nokugayo entesaganya gye tuli mu kati tetwagala okuba nti twegasse naye ate tewali ategeera maanyi ga munani ani alina okwogera ddi ani alina okukola atya those are the only things that we're discussing ne federation but ekyokwegatta tetulina kigaana tugambe nti nno mulwanirira bukulembeze ebifo byebyabulembeze tosobola kutambula na muntu nga temuli organize naddala mu eno structure gye tulimu so atambula ne fiina nga tetuli nga our roles are not defined tujja kwekuba oba tujja kwogera ebifo oba tujja kukontana tujja you understand like we will know each other kwa teri amanyi munne kyalina kola kati organization gye twagala gye tuli oteesaabo kigambibwa nti banaye kyemwebuzaabuza naye kigambibwa nti nno sente zazze era kati bagenda ziteeka mu ssako nga mmwe abaawuma sente zino mugenda zifuna mutya era mugenda kukubiriza mutya abayimbi baawuma ogenda mu ssako bafune nabo ku sente kozi baleka bali biri by informing the members. So our members just waiting for the upload. Esente tesobola kujja mu industry kumanya etamanya ekyo tekisoboka era bwe ziba nga zizze tugenda kulinda official communication to there is money for the music industry zakuma ziri bwe ziti babalyako sente mulinda busimu muli mu lugambo nze sina kyemmanyi kuba tuna bayimbi betuli okwogerako bonna bagagga sinti Kenzo leero alina ekyayeyongeddeko kyendabyeko nti baguze yandesita kyesogamba kati afunye sente zimenya amateeka no Kenzo is a rich man ekyasobola okwegulira emmotoka oba ayagala tekitegeeza nti gavumenti yekoze eki yetadde sente mu ssako so nze nga nze sinafuna any communication eraga nti they have gotten money for the industry no okusinziira ku bantu bemwesigamako mu industry eno Jerosani Musale n'abalala abaga omutulo olwebata bayitanga abagamba nti federation yeri mu kkubo ettuufu wuma nemuli ku ki si kye batugamba bwe tubatuukirira madamu Fina yabaddeyo ne team of other associations recently fe tebatutulaze nti tebatwesiga batukulaze but all in all just what you need to do is we are behind the closed doors. Tuli bulungi. Muli bulungi. There is no problem with our communication, nothing with the structures. We're working very well. Nga muli bagomola. Yango mbala wa mapa. Ochimaji. We're standing firm. We're standing firm. You're standing firm. Yes, yes, we're standing firm. And not standing firm against people. No, we're standing firm for the industry. We're willing to work with whoever truly open, but these things are all formal. Since we are very formal now. When there's any formal communication, we are open. Thank you. How are you? I'm okay. How are you doing? Obulamu buli ki webale gambye osweyalinze in ogenda tandikira ebera strategic plan ya board since Fina board so tujabanira strategic plan ekyo ibadde bisinga okuwonya naddala aba arts olaba engeri gye tubonabonamu nti oli akoze kino kiri bwe kiri tetulina regulatory body
tetulina nti eno waggulu oli bw'ayogera aba ayogera tetulina nti bode bwesamoninga omuntu tiwatu okola kino tebaddeewo so for uncc erina mandate okukola ebintu ebyo byonna okola chairperson his remarks alaze nti ne 1959 act ejja kubeeramuko amendment so that blending the current situation. Otherwise, I'm very happy that at least tufunye institution yaffe uncc weebaddewo era we netebadde nti naga amaanyi ago kubanga tekubadde ba stakeholders board kubaddengako simanya oli wa national water oli owawawa but at least this time otunulira board you can identify the stakeholders nga bali mu value chain of board of trustees bataddeko era basharinze in okkiriziganya nabo era munaakola. We are a team, as the chairman said, this is a marriage, prepared marriage, and make sure we are going to make sure we give birth to children. Yeah, because abantu bonna baliko bali fertile. Mutera nnyo okuba nti mufunamu obutakkaanya n'abantu ab'enjawulo emirimu egy'enjawulo ne mu sekita ya industry. Ogenda kubanga mwekuuma mutya nga mmwe obutakaayana obutabbeŋŋana ssente obutalwanagana between me and you nawe kenyini wa mukyala wo bonna temulina nemukwatagana so that is a team abantu kasita basukka abali but then we mumanya nti tulina the common objective, the common mission. Why not? This is not a time we should abuse ourselves, ignore, embrace divisions. No, it is time to come together because we need to use this specific period of time when the government is giving us the ear and the eyes plus its hand in the pocket. National Theatre eno mugenda gitandikira because kigambibwa nti toilet zo nkyafu zirwaza n'abantu. Ngabwe owulidde minisita Kibola ndakubuuza njagala bigambo anti kati kugambe siri spokesperson wa board n'abantu tugenda kubakutuleeta strategy yaffe tujja bayita for a press conference so that you can make a follow up tugenda kuba era tulina strategies zaffe kino but first the appearance the atmosphere it has to change okuba nti second in command muuma afunye ebitiibwa mwenna batuna bakitegeera Madam Fina Mugerwa Masanyalaze is the current, she's just sworn in alayidde leero okuba nti is it the vice chairperson wa UNCC ye board etutwala ffenna nga cultural sector fenga uma we are so proud tuli basanyufu nnyo era tulabye olugendo lwe as a person I've had time to work over her, under her, but mostly beside her, and I am so proud nti afunye that position. I think it's well deserved. Ate ne mu industry basanyufu tulabye faces tutegeera, you know, last year and the other years nga bagamba nti omuntu yali mu nsonga za art nenga tomulaba nko yayimba wa tomanyi waawa naye now we have people that tumanyi tulabako nti Madam Fina Mugerwa tulina Bebe Kungu, Jingo Hamilton, Lillian Mbabazi, kwegamba it's all people that we understand. Era ekyo kyensanyusiza nnyo, but today is about the main lady. Fenga umujaguza tumusanyukidde nnyo. We are celebrating her today for the position that she has got. Tugambe nti nno mu myaka esatu kino ekifo kye mufunye nga mu abaawuma kiba kyamudde nnyo. Oh yes, kyamudde.